Ebbaluwa z'obusika zimala bbanga ki okuggwako era okuzizza obujja kyetaagisa ki? Monique Katwe. Monique Katwe obuuliza abantu bangi nnyo. Emabegako nga tetunnafuna nnongoosereza mu tteeka ly'obusika liyite Succession Act. Letters of administration ne letters of probate byonna enjawulo kansobire omulabi waffe agitegeera. Letters of probate zibeerawo ng'omugenzi yalekawo ekiraamu ate letters of administration zo zibeera ng'omugenzi teyaleka kiraamu naye zonna zikola ku bintu bya busika. Emabegako awo nga tebanagenda mu nnongoosereza zaali zikola ebbanga lyonna kasozifuna nga kiwedde nga kibakwetaaza kugenda mu kiseera mu kooti ng'owaayo inventory ng'olaga engeri gy'obadde ogabamu ebintu ekyo kimala. Ennongoosereza yakifudde nti kati endeeta ezo zibeerako ebbanga eggere ebbanga eritatera kusukka myaka 3 bazikuwa myaka 3 nga ziggwako. Ekigendererwa kiri ki? Ekyo abantu kyenjagala omulabi yeetegereze. Ebbaluwa z'obusika si bwannannyini wabula baba bakuwadde obuvunaanyizibwa ogabe ebyo by'ofuniddeko obuvunaanyizibwa. Si nsonga ne bw'abeera ng'alina okufuna yeggwe baagala okozesa ebbaluwa ezo obwannannyini kale obukyuse buve mu bbaluwa bufuuke kati obubwo. Okugeza administrator Kizito Bashir abikyuse ebintu bive mu administrator Kizito Bashir bigende mu Kizito ng'omuntu. Kakati y'ensonga lwaki baataddeko ebiri birina enjawulo. Kizito Bashir administrator kitegeeza alabirira maali ya mugenzi si bibye aba aweereddwa obuvunaanyizibwa agabe emaali naye ayinza okubeera ng'omugenzi emaali yagirekera Kizito kati olwo ng'ate ebintu abijja mu mannya ga Kizito administrator ng'abizza mu Kizito kati eyagabana awo enjawulo weeri. Olwekyo kkooti egamba obuvunaanyizibwa buno obwabalina ebbaluwa bulina okubaako ekkomo. Abantu bafunanga ebbaluwa ne bagamba abaana bayinza okutunda ebintu bino sijja kansigalawo nga mbirabirira myaka 10 bamugamba tuwe ebintu byaffe abaana bakulu bakuze naye tabibawa. N'olwekyo kati ebbaluwa zino zirina ebbanga eggere ebbanga eryo bwe liggwako ng'omutannamaliza mirimu addayo mu kkooti n'asaba bazizza obujja naye alina okuwa ensonga lwaki mu myaka 3 omulimu gumulemye okutuukiriza amaliriza. Bw'alemwa kkooti eyinza okukyusa obuvunaanyizibwa n'ebuwa omuntu omulala naye bw'aba annyonnyodde nti nabyenkozeeko naye tebiwedde bugwi kkooti esoomunga yate ebbanga eddala lya myaka ng'ebiri n'amaliriza obuvunaanyizibwa obwo. Bw'aba nga amaliriza ne bw'ataddayo bw'aba amaliriza automatically ebbaluwa ziba ziweddeko omugaso kubanga ziba zakugaba bintu ate aba yabigabye so ne bwe ziggwako amakulu gaazo gaba gaweddeko.